Alright, bantu bange amanya nga bulijjo bampita yekolera jigenze jitya ejalero bana ba mama kansubire nti jitambudde bulungi naffe gye tuli ene waffe Mzee Dunda akyalunda mpola nga bwe nabasuubiza nti buli lunaku nja kujja mbaweemu mu kanyomero kaffe ke twatuuma yekolera sabula. Musabula waffe olunaku olwalero nzize okwogera ku bukulembeze bw'omukulu Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni omufuzi wa kuno. Waliwo ekintu ekirala era bannange kyenvumbudde buli lunaku nvumbula nenkiteeka mu bwongo nenkikuba mu ttooki obwongo ne bukizoominga in and out paka lwenfunyi ansa ne ŋŋamba ate kino kyajja kitya. Obadde okimanyi nti mu Uganda wano abakulembeze bangi era ssente ezibasaasaanyizibwako nnyingi n'okusinga emirimu egikolwa ku lw'eggwanga. Nkiddamu, obadde okimanyi nti abakulembeze bangi ne ssente ezibasaasaanyizibwako nnyingi n'okusinga emirimu egikolebwa wano mu ggwanga, so nga ate ekibalondesa kola mirimu gya ggwanga naye weewuunya emisaala gisinga kugenda mu bo than okugenda ku mirimu gye baabalondera okukola. Kankuwa ekyokulabirako. Mu Uganda akasa akafunda bwe kati kalina ba cabinet ministers 32, kalina ba state ministers 5. Beba ministers 82 cabinet y'omufuzi wa kuno erimu ba ministers 82. USA America erina ba ministers 24. Nenga teweerabira nti America nene nnyo n'okusinga Africa yonna awamu naye ina ba ministers 24 nga Uganda ina ba ministers 82. Mu bufunze emisaala oba omusolo ogusinga okusoloozebwa mu Uganda tegugenda ku mirimu gya gavumenti wabula gugenda ku bakozi ba gavumenti. Kankuwa ekyokulabirako ekirala. Kakampala kano ekibuga ekikulu kitudde ku mayiro wazinda bannya naye alimu abakulembeze abayitirivu n'okusinga emirimu egikolebwa mu Kampala. Essente zisaasaanyizibwa ku bakulembeze ba Kampala mpitirivu n'okusinga emirimu n'okusinga ssente zaali saasaanidde mu mirimu egikulaakulanya ekibuga ky'eggwanga ekikulu. Ab'oku ntikko kuliko Lord Mayor oyomu, kuliko ne deputy we, kuliko executive director, kuliko ne deputy we, kuliko minister. Tebereza ne Kampala ina minister omubeezi be bakulembeze nga 6 ab'oku ntiko. Tonnagattako ba secretary baabwe, tonnagattako biki nenga be bakulembeze 6. Tonnagattako ba councillors batuula ku City Hall, tonnagattako ba councillors batuula ku magombolola 5 omuli Rubaga, Nakawa, omuli Kawempe, omuli ne Makindi division ziri 4. Nabo bakansala bali awo gattako abatuula ku City Hall, then ogattako bali abo okuntikko benkumenyedde, tonna gattako ba engineer. Egyo gyonna emisaala egibasaasaanirako abaayi mbuuza Kampala avaamu omusolo gwa ssente mmeka ogwo ogusobola okulabirira abantu abo bonna. Essente ezaaliko z'enguudo bannange ziggwera mu misaala gy'abakulembeze mu Uganda. Essente ezaaliguza eddagala mu malwaliro bannange giggwera ku misaala gy'abakulembeze ne zaalaawensi zaabwe. Essente ezaalijunia ebyensoma ebyenjigiriza ezaalisitudde ebyenjigiriza baganda bange ziggwera ku misaala egy'abakulembeze bammwe ne zaalaawensi zaabwe. Newesanga nga Munnayuganda tagenda kufuna services ze nga bw'alina kuzifuna olw'ensonga nti omusaala ogusinga oba omusolo ogusinga gusaasaanira ku batumbuto, gusaasaanira ku bannaggwedda, gusaasaanira ku bajja okutuweereza. Ne weebuuza gwe servant wange ofuna otya okusinga services ze waali ntuusizzaako.
gwe omuweereza wange ekikufunisa ssente ezisinga ezaaligenze mu ddwaliro ekiruddu kyekyaki. Eyo Uganda weetuuse. Abasajja ensi tebakyagirumirirwa. Kyokka ekisinga okukwasa ennaku weewaawo ng'omusolo gukyasaasaanira mu bukulembeze obungi oba mu bakulembeze abayitirivu ettomooni. Ojja kwesanga nga ye mwami Museveni mwetegefu nnyo era mumalirivu okwongera okutondawo zi disitulikiti. Buli lw'otondawo disitulikiti empya oba otonzeewo bakansalazi abapya oba otonzeewo MP ne woman MP oba otonzeewo ebintu bingi bayinginiya baki, kyokka nga twalirowoozezza nti ekikutondesa disitulikiti empya kwongera kutuusa buweereza ku bantu naye era still tebututuukako. Gwe bw'oba walema otusavinga nga tukyali mu mpigi tosuubira nti bwonna ogikutulako Wakiso ogikutuleko Butambala ogikutuleko Gomba obuweereza bunaatutuukako mangu. Ekizibu si kya disitulikiti nnene, ekizibu kya mukulembeze ow'okuntikko okubeera engalo bunani era okubeera nga talumirirwa talina kafansonyi ku ggwanga lino. Gwe weewuunye mu Uganda mw'osanga minisita wa defense ne minisita wa security ate nga mu byonna buli omu alina omubeezi we. Nsonga ka Uganda kaffe kano akatono sisuubira nti olina otuteekawo minisita w'ebyokwerinda ne minisita w'obutebenkevu. Ebyo byonna byali ggweredde mu ministry ya defense yali badde ebimala. Naye oddidde abantu bo olw'okuba baalinga bakubi b'amabulooka eyo noonoonya w'obanyiga bannasoma nabo n'olaba ng'olina kutematema mu ggwanga nakwongerawo kabineeti simpya era at least ofune w'obanyiga. Ebyo bonna mbamenye sinnagattako ba RDC simanyi ba Miruka Chief simanyi ba Kaawo simanyi ba Dogo bonna bali omwo mu kasasiro. Bonna bali omwo. Okitegeera okutta miliyoni 2 n'ezigenderako oziwadde ba MPs bagule iPads naye abaffe baana ba maama. MP kyafuna omusaala ogusoba mu bukadde 3 nga tonnagattako n'alaawense atasobola kwegulira iPad ya bukadde 2 ngeno bannayuganda baffe enjala ebattira mu nnyumba olwa COVID emirimu okutaataagana ngeno bannayuganda bafa obulumi nga bagenze mu lwaliro kubanga teri ddagala ngeno bannayuganda abasawo tebabajjanjaba bulungi n'okubaboggolera n'abamu bafa bazaala olw'ensonga nti abasawo basasulwa bubi ng'abaana b'eggwanga beeyongera okukona mu byenjigiriza n'obwongo bwatalagga bwaziŋŋama kubanga abasawo tebafuna musaala gumala. Wano nno wenkubira omulanga oba Tamalandi Sanizi simanye nateeta aba Tamalandi Sanizi abatunda ebintu ebikozeeko mutuyambe mutuguleko Museveni mugule ebintu ebikadde ebikozeeko ne kino mujje mukituguleko mukituwonye mukisibire mu firiji kinyogogereeyo. Amanya bampita yeekolera wamma bantu bange temwerabira okusubscribinga ku YouTube channel gye bayita yeekolera official naye tujja kuba tutuusaayo obuweereza bwaffe na Zerwana naye nsose kuyomba.